anyway neyanzege olunaku lw'eggulo amawulire mangi bayitawo olunaku lw'eggulo NTV ndowooza lwe yakomyewo officially ku mpewo oluvannyuma lwa nnaku ezikunukkiriza eziweza omwezi nga yaggibwako. Naye ekimu ku byasinze okunnyumira bye birowoozo bye babadde babuuzanga abantu, simanyi obadde omesinga ki abantu batuuse n'okusaba sitole eziyise emabega awo mbuziddibwemu bo tebakiinaako buzibu. Kaakati ekibuuzo ekyo kiyinza obutaba si kibuuzo naye ekibuuzo kyenjagala okubuuza, NTV ffe tugiraba ekomyewo ku mpewo, tusubire empeereza y'emu nga bwe yali eweereza oba baba bagikuttemu nga tebaagala tutugamba bugambi kuba bakomyewo ku mpewo tetuganye batugumizza emitima. Ekisooka mu byonna nga bwe nakugambye nti okusalawo okukola ebitundu 6 ku buli 100 NTV ejja kusigala ng'ekola ne bwe banaagigaala ne bwe banaakola ki ate nga bakwano baffe nnyo wano kitongole erina okusigala ng'ekola era nze nabadde njala nakugamba bannayuganda mwenna bwe muba nga mukakasa nti mwasanyuse nze mukkirize mbakulemberemu tunoonyeyo olunaku tugereko NTV tubakulise at least tubagulireyo kakeeki kubanga NTV ekintu kyeyalaze eri mu kategole ey'aba banaane lumu oba balumumba bano ab'Ekongo. Omanyi nakugamba wano mu Afirika ebintu biri bibiri abantu bye batategeera era nze ye line up gye ntambuliramu kubanga nze nakkiriza nti nsobola okufa accident nkimanyi nti okufa wonna kubaawo naye nze sobola kulaba kintu n'ensirika lwakuba ku bino ebyabasiraamu waliwo kye sitakunyonyodde. Olutalo we rwatandikira Kanungu mwawulirako ebyabalokola okufa ebyo ebyakibwetera okwokyaba kibwetere yayo ky'abantu mu kanisa mwabiwulirako biri gumu oba 2021 okakasa baali balokole gundi gwe olowooza baali balokole bwe bamala okulaba ekyakibwetere nga kissa abantu ne bakishiftinga ne kiva mu Ankole ewaffe ne kidda mu Bateeso Bakaramoja ne tulaba gundi Koni Kanungu eri wammwe eyo wewali ewaffe Abakiga Abanyankole anti ye Kigezi region territory yemu nga bw'olaba nti ye Eastern yonna Kanungu nondayika mbadde simanyi watuufu weesange eri eyo Kigezi region. Kakati webiva eyo ne bijja bishiftinga ne bidda eno mu Bateeso. Kati bwe byava mu Bateeso eyo ewali Barakwena ne batirimbula Koni ne batirimbula abaana b'abantu n'abasalako amatu byavuddeyo kati biri wano e Buganda drone zeeyagala kati wano drone eringa shaaka amazzi mwezanyira naye ekintu kya NTV banaddamu tuwa truce every day bajja gituwa nze nkimanyi nti bajja gituwa. Lwaki ngamba bino kati lwaki bannayuganda wadde basanyuse naye beeraliikirivu ku nsonga eyo ekyokweraliikirira of course kisoboka naye ate ku nsi kuno bajanaani bano ba Lumumba ab'Ekongo bw'otunuulira we baamutira ne beyafiirira bw'otunuulira ba Amini nabadde ntunuulira Amini nga yakajja wano yakyusa ennyanja zonna kakasa n'omwana owa Pitu akimanyi Amini yakyusa maapu ya Uganda n'agibanga ne Kaseesa agitwaliddemu era abakonjo mu 2016 baali baagala okwekutula mu biseera biri ebikadde nga Uganda efuna obwetwazeko ngote ko Kaseesa teyali ku Uganda. Amini n'addamu n'akyusa maapu abakonjo n'abaleeta mu Uganda n'agisala tajjukirwa waliwo sitakiwa naye Amini Adamu akola ekyewuunyo ne kati ekiriwo gavumenti kyeyagala okumenyawo bw'amala okulaba nga amadiini gafuusa amadiini Amini n'agamba nti bannayuganda temujja kulamaga e Bulaaya muteekewo Namugongo ye yaggulawo oba ye yaleeta plan ey'okujjukira abajulizi b'e Namugongo
naye kakati gavumenti eriwo ezenga ekisorozaamu ssente, bannayuganda mukisorozaamu ssente, naye temwagala kujjukira eyakireeta, temwagala kujjukira eyakikolamu. Olunaku wiikisi emu emabega nalabye gavumenti bwe yaguddewo ekibumba kya Benjamin Netanyahu, muganda we eyafiira wano, oba muganda wa Benjamin Netanyahu eyali omukulembeze wa Isirairi, muganda we yafiira wano eyatta ne bannayuganda nti baali bawambye abaabo. Kyogamba saawa zino gavumenti ya wano ya Museveni bwe bajja eri gundi Tanzania gye bajja Jamiru Mukulu, Besigye gavumenti ya Uganda yamugye Kenya. Ekitegeeza singa gavumenti ekyuka, abannakenya banajja mu Uganda bonna tulina obbata, tebannaffe mwata abaffe, mwawangayo abantu baffe. Gavumenti yaguddewo ekibumba nga mulimu ne General Muramba, naye nze sirabangako muzungu yenna agulawo traditional yonna ey'omuddugavu. So ebintu ebiri wano ebikolebwa Africa, tutambulira ku bintu bibiri, olw'okuba nti Africa abazungu bagisesera ne bagisaamu ekizikiza. Kyova olaba nti n'omukyalo ono abatta Susan Magara yagambye olw'okuba akuba obusiraamu n'okuleetera abaddugavu bannaabo obuzibu, nti fe okutta tetattira ssente, nti kaali kawairo nti omukazi alina okuba n'omusajja amukuuma, nti kitegeeza nti omusajja ekigambo kyeyogedde meaning yakyo nti bwe ne bwewamba omukazi n'omuleepinga nti kiri mu Qur'ani, ne bwokwata omwana n'omugyako omutwe nti kiri mu Qur'ani, nti ne bwobba kiri mu Qur'ani. Kugamba ye kyagezaako okwogera buli kyayogera akisiiga Qur'ani y'Abasiraamu. Okitegeera? Ffe tubeera mu byaffe wano eby'Abasiraamu twenyumyamu, naye omukyalo ono kyakyewunyo nti Musiraamu yayagala asanyewo obusiraamu mu Uganda. So wano mu Africa ffe twakizuula ffe abanoonyereza nti ebintu biri bibiri. Okwogera amazima naawe agoogedde abantu bakulaba bubi. Omuntu wone bwakeera nabba n'omugamba gundi wabbye ng'oli ku polisi n'omugamba lekera awo obubbi, akukyawa n'agamba muto kyali mukwano gwe. Palana neekulira ddala naye ng'omubuulira amazima. Kyova olaba nti ffe bwe twategeeranga nti omuntu bw'aba akubuulira ekituufu oba olowooza takwagala naye ng'aba akuwagula. Oterere mu layini. NTV musigale nga mukola ebyo ebituufu ebirina okukolebwa, kubanga NTV gye yandibadde nga era olaba nti bwe yavaawo Baramu n'ayingirawo, naye ate Baramu nga tanajja, NTV ye yali mu kifo kya Baramu nga yeerabisa ye yali kalisoliso wa gavumenti, kubanga waliwo kalisoliso wa gavumenti omulala ye NTV. Ku meeting ebyali byogero newakodde nti abakulu ku NTV okwo baatugumizza nti bino ebibadde bigambibwa mbu abakozi abamu baabasalako, mbu simanyanga mu tebagenda kuddamu kuwa ekyo ekyali mu baabakwatamu biki, just wano batugumya bugumya ne batugamba bo of course ekyo kye twadde tubasuubiramu okwogera. Era nze kyenyinza okugamba bwe nkubuulira amazima, naye ng'ogyeko bana media ogyeko nze oba ogyeko NTV yenze kateri muntu oba barumbu yabogerera eri ebweru, naye kyenyinza okugamba nze baatuuka n'okunsibako okumpambako ne bansiba. Mbu njogera ku gavumenti ku ebyo ebikolobero byekola. Bwe muba nga temwagala tubyogereko, lwaki mubikola? Mbu NTV eyogedde ku gavumenti, lwaki sipiika yatuukanga n'okubogola n'agamba waliwo etteeka lye yayisa n'agamba nze mbadde nninze just enamba ewere ndyoke mpise etteeka. Oliwa jeno kale Kayihura yali ayogeranga n'enkoko n'ebinyonyi bwe bimuwulira bidduka. Anyway, so omuntu yenna NTV erina okufanga bamaama abakadde ab'emyaka gya 12 taddemu neggalwawo, kubanga era guno gwe baggaddewo si gwe gusoose newakodde ffe gwe tumanyi. Ate wulira ne bwe banaagigala ffe tujja kusiga kiringa ogamba nti kati Matayo bazeemu ne bamuwamba oba bamusi. Era ekyo tekijjaawo nti nali njogera bulimba
kubuulira facts. Omukutu gwange ogwa TikTok tebagugyeko Abamerika. Juzi waliwo video ze nakolanga ngamba nti Trump tali omu, abantu ne bagamba oyo mulalu. Kankolage ka video kano ku video ono lwagwa nti yakataddeko obulala. Video gye bakutenga ba Trump bali ku nyonyi ku airport nga bali aba bali babiri nga Trump atunula eno nadamu n'akyuka n'atunula eno kamera ne zimukwata. Nze bwe nagikola akaunti yange Abamerika ne bagijjayo eyabadde mu 27,000 abaga bagigoberera era nakagulawo kati akaunti empya eriko Matayo eriko Kagadi 1 naye Neno Prophet Matayo Neno Prophet Matayo naye nze nkugambe nti kyagisaayo akaunti yange byali byakunyonyola ku ze Andromeda ne Reptilian ne Octorius ze alien ezo n'ebintu Abamerika bye bakola wabula gwatamanyi osigala olowooza njogera bya kiralu kugambye ekiri behind mu Busiraamu sisobola kyogera wano kubanga bayinza okunzita. Anyway, neyanzege njagala kubanga nkusiibulira wano eno naye nga sinakusiibula soko gikuza abantu ku lugendo lw'effooti wabasuubiza okubatwala Nyakasula simanyi nteekateeka we ziri nawulidde oyogerako awo naku lwe twasembayo okusisinkana ennaku z'omwezi 14 lwe Lwokutaano olujja lweyagala tusimbule tugende Nyakasula nteekateeka ziyimiridde zitya? Tugenda Olwokutaano Nyakasula tugenda ku mabere ga nnyina Mwiru. Tugenda kufuna Clement enjennungi oba nkitwale nti okusoma ku byafaayo by'abajjajjaffe n'okwongera okwejjako ebisiraani mu ngeri bwetyo. Oli asuubira ki? Gwe wenna ayagala okugenda okweyambulula akola ebintu nga tebitambula osobola okuntokerera oba okujja wano n'obuukinga nga bukyali ne tusimbula ffena ku Lwokutaano ne tugenda effooti. Tugenda wano waliwo ebifo bingi byosobola okugendamu ne biyambako okukyusa mind yo n'okwezuula ne bode yo nga togenze na mu kyaki. Omufirikayo n'omugezi yandibadde tagenda mu kyaki singa wali omanyi history y'abajjajjaabo. Naye olaba nange ewaffe tuli bakristaayo naye nze nakkiriza buli kiseera nsaba Katonda ng'amadiini amalala naye seerekereza ebyabajjajjaffe kubanga nze nkimanyi nti kale Katonda gye yantonderamu mwe nina omusabira mwe nina omusinziza ate mwe nina okukolera buli kimu okulaba nti andaba. So jangu tugende okyuse oba weeyambulule gwakola bizinesi nga tezitambula gwakola ebintu nga tebituukirira gwagezezaako buli kimu tugende oba oliawo empewo yeeri ekufuweko okusobole okukomawo ng'oli mupya. Nabagamba nti ffe tuvudde wano ebbanga ddene nembeera mu Kagadi nembeera Ggulu nembeera Mbale nembeera Fort Mbarara Bushenyi Masaka sisobola kupangisa ennyumba ya 8,000 ng'ewaffe byagana sikola naye olutuuka mu Kampala kati ate Katonda nambikulira nensobola okuba nga nsobola osasula n'ennyumba ey'emitwalo 4 buli mwezi. Jangu oba oyagala kujja abaagala ogenda effooti tugenda marayo ennaku 2 kosti ya 25,000 mweno tuwa. Tugenda ffooti kwekuli buli kimu transport kulya kwebaka kusasula za bulambuzi byonna wamu kosti 25,000. Mugenda Lwakutaano tugenda simbula ku makya sogowe nayagala okubukinga ojja kuba oyita ku simu zaffe ezo eya 0753202140 oba n'otuukirira ofiisi oba ku namba yaffe eyo endala eya Airtel esembayo 68 gye tukozesa ku Board of Africa. Ayagala okutujoyininga osobola okujja wano ku ofiisi atali wala oba n'okubakweza essimu ne bakubuulira engeri gy'onoosasulamu then ku Sande ku Lwokutaano okeera ku makya nojja wano ne tusimbula ffenna tugenda ffooti okutunuulira bajjedaka n'abachwezi basabanga batya bafunanga batya ssente bategeeranga batya bawandikanga batya ebisinga babikolanga batya lwaki obubonero buli ffooti bwe buli mu kampuni z'abazungu bwe buli ku perfume zezimu kampuni abazungu ze baakola. Wewena ayagala ogenda naffe jangu obukinga ng'obudde bukyali okubukinga koma Lwakusatu lwa wiiki ejja tusobole ogenda wamu tulabe ebyo ebyasigalira ebyedda ebyabajjajjaffe.
kambagaliza olunaku olulungi mweraba. Nange sigenda kusukako wano olunaku olwaleero tutambudde naye nga tusaasirako abo bonna abafunye obuzibu. Brian Makona akyali mu ICU, abalala producer we n'omulala babadde mu basatu mu motoka bafunye akabenje amakyago olunaku olwaleero. Twabadde tusembye mulabako olunaku lwaggulu mu bikonde byabo bashawa ne chicken tuzeemu kumulabako leero ng'ate alimu ebyo ebizibu. Kale katumusaasire tumusabire agende maaso n'okuba nga atereera. N'abo bafudde Mukama Katonda niyo gy'agiramuze kisa. Zeston M sinzira wano ku Matayo L40 tusangibwa Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex. Atwagadde era nawe ayagala okukola appointment ezo mu buli ngeri ojja kujja e Kasubi ku bitala kusibu.